Abalabi baffe Abasoti TV tusanyusa okubanga tubasinkanye essaawa zino. Olunaku olw'eggulo yabadde Pasika, yabadde Easter. Tubakulisaayo nnyo buli omu gye yabadde. Naye ne tubeebaza nti mwebale ate ku lunaku olwokutaano. Olunaku olw'eggulo akulaga nti Mukama agulumidde era w'amaanyi. Robert Mutebera Nyini Field program ebera Unveiled Experience mwe tutambulira ebitundu ebyenjawulo okubatuusako embeera nga bwetambula mu bitundu ebyenjawulo ne bannayuganda ebintu obaolyawo bye bakola bye bazoganya n'ensi nga bwe batambulira. Nga bwe kugambye nti noje buli eno tukyali mu season, tukyali mu nnaku nkulu leero Easter Monday. Tubatuusako embeera kakati bweri mu bifo ebyenjawulo gye tusuubira bannaffe nti babadde ku mugano nga gwanswa naye ate nga gye tuzze obaolyawo bagamba nti nedda ekintu tekyabadde nga bwe babadde bakisuubira okubeera. Wano we tuli bwe tutandikidde wano e Kaleerwe oyinza okugamba nti tuli mu kifo awatuukirwa era awatundibwa enkoko. Wandirowoozezza nti we twantuukidde wano saawa zino obutimba buno bwandibadde bukyali bukalu ddala ddala ng'obaolyawo n'emmotoka ezipaakinze empitirivu nnyo ezireeta enkoko okubanga ate baddamu okusuubula. Naye ate we tutuukidde wano ng'olaba nti kumpi zinga bwe baazireese mu butimba obumu ate bwe zikyali. Twebuuziza ekibuuzo lwaki bwavu bwe bwaleese embeera eyo. Bannayuganda Easter tebagigira nnyo nga Christmas n'ennaku endala, obuzibu bwavudde ku ki? Awo wenyini bwe tugenda okuba nga tutambulira nga tutunuulira abasuubuzi nabutya ate Easter bwe yabatambuliddemu gye twakakuba amabega naye nga tukyali era mu nnaku nkulu eziggwako olunaku olwaleero. Ebeera longest weekend ensi gyeba nayo n'okusingira ddala mu ggwanga Uganda. Kiri kitya mu business community eno gye tuzze embeera yabatambulidde etya olwawo kye tugenda okuba nga tutunuulira. Tomanya enkya tuyinza okugendako mu downtown nayo ne tulaba ab'engoye batunze, abakyakala batunze n'ebiringa ebyo. Naye for now abagula ebyokulya babeera nnyo ku mugano nga tuli mu nnaku nkulu. But actually batandika ogula enkoko zino abamu ku lunaku lwakuna lwakutaano lwamukaaga ne battaanya olw'Sande ate ne babanga buli omu kyeyaguze akisala. Watali ekyo ku Sande kwennyini abasinga ku Easter kwe bagulira ebyokulya byabwe. Embeera yabatambulidde etya? Maama tusanyusa okukusinkana. Kale ssebo. Oli bulungi? Ndi bulungi ssebo. Bwe ndaba kamwenyumwenyu nzikiriza nti wakoze. Nakoze naye si nnyo ssebo, ssente tezaalabise, abantu ssente balina ntono, bintu bya buseere, enkoko zaabadde za buseere ddala. Okusinziira ku mmere y'enkoko nga bwe bagitunda ebbeeyi n'enkoko zaabadde za bbeeyi. Ng'akagoba kaliko katono ddala. Era enkoko zaasigaddemu twalibadde tugamba twazimazeemu naye mweziri mu butimba nammwe muziraba. Essebo. Naye zirimu ntonotono si zezo zoga ati nnyingi nnyo. Mweziri zaalibadde ziggwamu kuba enkoko bwe ziba teziweddeemu oba terina ngeri gy'oba obazeemu magoba g'okoze kuba ziba zisigaddemu mu katimba. Olina okubala amagoba g'ofunye ng'enkoko ziweddemu. Bwe kiri ssebo. Bw'ogamba nti enkoko zaadde za buseere otegeeza mumwe okuzitunda oba mumwe okuzigula? Mufo zisuubula zaabadde za bbeeyi okusinziira ku mmere y'enkoko abazituleetera bwe bagamba emmere ya bbeeyi n'abalunzi ne baba nga balinnyisa akabeeyi ne tuba nga tulinako obugoba butono ddala ekiwaliriza omuntu okudduka ng'omugambye nti enkoko y'ebiri kitundu abadduka buddusi. Enkoko yabadde esembayo ssente ntono kuba akakyemanyi musaze ku bbeeyi simanyi ya mmeka? Ebiri kitundu okuleka bino ebito bya gumu kakaaga gumu kasanvu. Bino eby'omwezi ogumu n'ekitundu gumu kakaaga gumu kasanvu. Kyogamba bya mwezi gumu n'ekitundu? Za wikisi mukaaga. Ffe ze tulya? Ze mulyayo mu chicken chips nze gye sibeera munnaye ku myaka gyange. Ne naawe tontiisa. Zezo ze mulya mu byuma ezeetooloola. Zino ze ndaba wano? Zezo zijja sanga ewandegeya. Eba ekoze ennyama? Eba ekoze ennyama kuba eba ya nnyama, emmere gye bagiwa eba ekola nnyama era eba egezze bulungi. Naye nga wiikisi mukaaga nga ndya nkoko? Bazirya ssebo naye nze ng'omukadde sigirya. Nze njagalako ofuleeyo akakuze obulungi ak'emyaka 2 n'ekitundu kabanga kaganda era kawooma bulungi supu waako. Nawe tolimbye nange bwe ntera okulya ziri okuzimba. Naye okutwaliza awamu kiki ekyaleese embeera gy'ogamba nti temwakoze? Bwavu mu bantu? Abantu batuuse ku lunaku lwa Easter nga bakyalina ebyokusootinga? Osuubira mbeera ki yaleeseewo eyo?
Sebo abantu bakola emirimu naye nnyingi za ntono ate n'ekirala ne baba nga batereka kasente kakuzaayo baana ku ssomero kuba baagala zero balance alina kulyako katono asobole okutwala ka balance ku ssomero ke baba bamubanja. Ogerageranya otya Christmas ne Easter mu ngeri gye wakozeemu? Christmas yesinga ku Easter. Easter tebanga Christmas kuba Christmas yo buli omu aba alwenyumirizaamu kuba aba amazeeko omwaka aba alina okulya kakoko amazeeko omwaka. Naye gano gaba mazuukira ga mukama waffe gali mazaalibwa naku ki endala ze mwenyumirizaamu nti ku zino ennaku zino na zino tukolaakolako? Era ziba nnaku nkulu nga Idi, Easter ne Christmas oba ne Idi enkulu. Nnaku ezo waliyo Idi entono enkulu? Nange bwe nakisanga waliwo Idi enkulu ey'ebisolo ne Idi ey'ekisibo nga kino ekitandise eky'Abayisiraamu. Eno temukola nnyo naye ekisibo ate yeesinga okukola okusinga eri enkulu ey'ebisolo kuba buli omu aba asala ekisolo kyawaka aba tayanguyirwa kujja kugula nkoko. Tweyanziza amanya gaffe. Nze Omugonge Najjemba Margaret muzzukulu wa Kisolo era muzzukulu wa Samusoni Munola Katanda Ebugaba Ssese nga gye nsibuka ndi mukazi Musese ate nga ndi mukazi Munnabuddu. Tweyanziza maama Nalule Christine wumula mirembe abanzaala baŋŋonge tulaba emikisa ate bwe gizze. Nva mu Bajjemba, nva mu Basekijje, nva mu Balule, nva mu Bakasolo, Kisolo. Tweyanziza abange be bano ba Gasita Lulentakke eyo gyenva. Tweyanziza nnyo tuyanzege abagenda maaso n'okutulaba niveau experience program mwe tuli bakoze tebakoze obuzibu bwavudde ku ki tutunuulira ku bakyala wano abatunda enkoko n'abaami atugenda maaso n'okubalaga bizinesi zatambudde zitya mu biseera ebya Easter ebintu byabatambulidde bitya kye kitugenda maaso n'okulayika nti ate atufuna naye ng'olaba nti emidaala gyo ate ogiraba nti enkoko zo zikyalimu enkoko zikyalimu nga bwe nkugambye nti bannasuubula gwadalowooza nti enkoko eziriroko zaggwayo bw'otuuka wano mu katale Kaleerwe akamba kubira akalango zino ziriroko temuli kuloyira ndooza sirimbye zino ziriroko temuli kuloyira naye nga embeera gyogera maaso n'okulaba abakozeeko ndaba babala ku ssente tomanya bayinza okubanga bo wangi tetulina bye twakoze embeera mbi ogwo omudidi gwobala wanje omudidi ngola naye tekuli magoba kapito wabakama bange ngenda osasula tekuli magoba embeera yabadde mbi naku terwatambudde bulungi abantu baavu Uganda etukyusizeemu ebintu byekola emmere y'enkoko buli kimu buli muntu waali omusuubuzi akaaba bukaabi tefuna magoba akola bukozi n'afuna kapito w'abantu n'amubawa ye n'asigala nga tafunye. Tulina abaana abasoma twerabirira tuli bakyala twerabirira tulina abaana basoma tulina abakadde abali mu byalo tulina abataata naye tulina sente zetubalabiriza so gavumenti erina otukyusizaamu ebintu ebikakkanyeko bbeeyi nnene nnyo ensonga lwaki abantu baseerera emmere y'enkoko yeereetera enkoko ze mutunda obuzibu okulaba nga ebintu byongerwamu bibeera bya bbeeyi nnyo okubeera waggulu bulijjo tutunda enkoko ne zigwamu naye kati byaganye. Ogigula mmeka ogitunda mmeka? Enkoko bagitusuubuza emitwalo 2,300 tulwagala gitunda 2 naye era n'abali baayo baganye kubanga esente olaba nga embeera abantu si nnungi. Zino ez'amagye fulayers ezo zitwabadde tusuubula ebiro ekitundu naye loko nazo za buseere kubanga ebintu tebikkakkanamu teri kintu kikkakkanamu byonna. Wa loko zo si za mmere naye nga nazo baziseera eri gye ziva waggulu amafuta abantu babaseera amafuta ga bbeeyi. Waliwo kye neewoonya mukedde kusuubula oba ziganye buganye kuggwawo? Zaganye buganye kuggwawo zezo ez'olunaku ze twabadde tutunda zaganye buganye kuggwawo. Eweddeyo yali etya? Bayitayo teyali mbi okutwaliza wamu okusinga ate kweno bwebala ebintu bya eni ate etabuse nnyo so nga atwala bali twali twakava mu covid abantu bakava mu covid naye kati ate kyo kibadde waasi nnyo abantu sente zaabwe zifudde katugenda kukola tutya.
Anniversary experience ye program gye tulimu tuli butereevu ku Sot TV abagenda maaso n'okutulaba tulambudde ku businesses ez'enjawulo bannayuganda gye baayaayaanira nga tuli mu nnaku enkulu tulabe bo baakoze batya okusingira ddala ku Easter tewabeera nnyo kugula nnyo ngoye n'ebyefaananyizaako bwe bityo ebyo bitera kubeera ku Christmas naye ku Easter ebimu ku bintu bye tumanyi ebiyinza okugamba nti byoyinza okwogerako nti bitambula bye bintu bino byolaba wano ennyama n'enkoko abantu babyettanira ng'era bwe kibeera ku Christmas naye ate Christmas ebeeramu kaaka enjawulo naye bwe bagamba nti tebaakoze ddala okkiriza nti tebaakoze kuba obutimba obulaba bukyajjudde oli oti Ndi bulungi naawe sente okuteza boosi okitegedde ekintu ekyo mateeka sente za bakama bange mateeka ezo zijja ddi owaayi atugumiikirize mu maaso awo tulabe naye kati embeera teyatututte bulungi twayiribye buyiribi kati zolina olowooza ziggwamu ddi zijja kuggwamu mpolampola kati wiiki eno namba yo ogibala nga tokola ki nga tosobola kuzzaamu omala kumalamu ago gonna amawa oludde nno olyokoteekamu empya wabadde okibaze kukimaliriza mu bbanga ki twabadde tubaze kalatisiti oba ennaku nga 3 olunaku lwandibadde olwokuna olwo Tuesday nga tutikula nkoko ndala naye kati tekisoboka tekyasobose kati bannayuganda obawe magezi ki mu kiseera kino bizinesi tugigumiikirize tugumirewo tukole ki oli mukyala musuubuzi ebintu byonna byakugumiikiriza bwebiba nga biganye leero ate tomanya gundi ejja kuyidi enkyukakyuka eyinza okubeera ey'amaanyi so omuntu tomwagira gamba nti kiveemu munnange byaganye no bwe butayimbwawo tojja kusanga nga tebuva ku makubo waliwo sayansi gwe sitegeera Christmas abantu bagenda nnyo mu byalo naye ate abasigalawo balya nnyo Easter tebagenda mu byalo oba tebagenda nnyo mu byalo kijja kitya nti tebalya Christmas egenda okutuuka ng'omuntu agiwadde obudde kuba n'abaana babeera baawummula so obudde buno abantu abamu tebalina kumalayo bisale bya ssomero toyinza gamba nti kakati bannaye tulye buli era alya yerekeramu n'agamba waayo kyalunaku lumu kya nnaku 2 so omuntu aba yeeterekera okumalayo sente z'essomero then Christmas abaana babeera bali mu holiday kubaliisa buliisa kyekyokka tuyanzege banyabo tuli butereevu ku Sot TV Anniversary experience program etuli business zatambudde zitya mu gandalo lya Easter tuyitayita mu batunda enkoko okubalaga ate saidi yaabwe ebintu byatambudde bitya si bano bokka naye n'abatunda ebintu ku nnaku zino enkulu nga Easter abituli mu kuyitamu olunaku olwaleero tubenga ate tufunako ku saidi yaabwe butya ekintu bwe kyabatambulidde naye nga katale akaleerwe wetuli saawa zino wetugombye embeera eri etya kyetugenda mu maaso n'okubalaga mmwe mwenna abeekuumira ku Sot TV tubadde ku bankoko wali nga tubalaga butya bizinesi bwe zatambudde ate tugenda kunoonyako ku batunda ku bintu ebirala bo embeera yabatambulidde etya omuceere baaguguze abagenda mu nnaku enkulu oba tebaaguze mama nze kankubuuzeeko bubuuza bonziramu ekyo nga ŋŋenda oli bulungi bitambula bitya mpolampola bakulaba ku TV nno abantu baguze ku miceere nedda tebaguze tuga Easter nawe yakusaze yansaze nawe yogira amazima sikulimba bulijjo kiba kitya bulijjo biki byosinga okutunda muceere naye leero saatunze bulijjo atunda muceere naye leero teyakoze embeera yeeyo naye nga kutegeezeza nti tugenda kuba nga tutambula mu bantu abakola bizinesi ez'enjawulo ate tulabe butya ekintu bwe kyatambudde olikirya bitambula biti what is your name? My name is Fiona. What do you do here in Kalero? Selling chicken. You're selling chicken. So you mean you sell chicken using English? Yes. Eh? I know some Luganda, but not all. Like what can you speak in Uganda? I can call customer. How do you call a customer? Jang tuguze enkoko. Manje? Jang tuguze enkoko. And the customer comes. And I tell him, because I'm selling local chicken, I can tell him or her that enganda weziriwan. Someone who is not a Muganda and you pronounce the word enganda
Come on, eh? Which tribe were you? I'm a Langi. You're Langi. Yes. How did you come to learn Uganda? I just got myself speaking it. Yes. You've told me that you're selling local chicken. Yes. Just local. From where? My cage, where? I mean, where do you buy the chicken you're selling here? From Lira. Lila. Yes. Okay. Okay. Atunda nkoko mu luzungu. Come here and we buy chicken. Come here and we sell you chicken. Come here if you want chicken. Chicken is here, local chicken. Ebintu bwe bityo bitambula abatulaba ku Salt TV. Embeera yeeyo. Abantu bagamba nti Mutebi yasinga okuba omunene mu nsi. Njagala mulabe nti abanywa gye bale. Akabonera ak'enkukunala akabalaga nti ate nina baganda bange mu Kampala muno embeera yeeyo naye nga tuli ku anniversary experience bagenda maaso n'okutulaba atubatuusako embeera nga bweri mu Kampala bizinesi zatambudde zitya kye tuliko wano olikiria mbadde sinafuna yona musajja bitambula biti owaayi gwe wakazizza abalala bakyajjuza gukozesa science ki maanyi ga mukama muganda wange maanyi ga mukama twalina kampuni yalanganga naffe nga twakatandika nga bayita maanyi ga mukama ebikadde bize bujja nawe kiki abantu bagamba tebakoze nawe tewakoze naye si buli omu mbuukyamu buli ebizibu munaye tebimanya nnyumba mbi naye essaawa zino munaye mukama nze yankwatidde kale alhamdulillah nengezaako nenkola kye nasobodde era saakoze bubi tekyantambulidde nnyo bubi muganda wange ewo yewa wali kale akadaala akali waki kali akakaze maanyi ga mukama babulire nti bw'osaba ofuna bakimanye bw'osaba ofuna mukama akuteeramu empeera abala balowooza mugenda mu bino osobola okutunda omusajja abaganye nti maanyi ga mukama akadaala ke amazima go kakalu kali wali mabega wange kakalu temuli wadde enkoko n'emu tebakwatibwa bujja munaye simanyi tomanyi mukibeera mutima gwa muntu oba olina olulimi olutunzi mukama yamanyi bakasitoma kale gwe obayita otya nga bazeewo omuyita n'omugamba gye baleko ssebo bannyabo gamba nina enkoko omubuzi ayagala sente mmeka ne muteesa wabanga osobola omusayirako n'omusayirako biba biganye omugamba agezeeko ewalala naye kirabika ne mu bizinesi mwetagisaamu n'obwetoowaze olayika oli musajja mwetoowaze kirabika kyebaliza mukama muganda wange ono yakoze tweyanziza nnyo tweyanzeege embeera yeeyo nga bemugenda maaso n'okugiraba abalabi baffe abali ku Salt TV tubatuusaako kiri wano kubatunda enkoko mu Kaleerwe embeera yabatambulidde etya basekera mu kikonde oba byaganye kale gonsanyusa balala bakaaba naye gwe ate olayika oli mu ssanyu mukama webalize oli otya yendiseba oli otya byatambudde bitya tebyatambudde bulungi nnyo eno yegondiyo ndi wali buli obutimba obukalu bwonna bubo akaka wakati abantu njagala babuulire wamma gwe sayansi kigwokozesa okuba nga obaawo abalanga bakyadibiza saamazizaawo era zasigaddewo entonotono si nyingi naye bita Easter yabatambulidde ete tayabaddemu naye nga si kyekinene ekiri awo twakoze naye nga tetwakoze nnyo kiri awo obwavu bungi kuze wabadde osuubira okutunda mmeka zolaba nti ze zasigaddewo ku tageti gye wabadde weetagetinzeemu osobola otunda enkoko 100 200 naye twatunze enkoko ezitawera na 100 era tonzizeemu katugambe tageti yo ya nkoko 100 watunze nga mmeka nga 7 bantu baavu tebalina ssente kubanga kati engeri gye nkulabamu kizibu okusanga ku mudaala ne siggulaako lwaki olabika olina customer care abantu olabika obayita bulungi bakasoma bayita naye olw'embeera nti ebintu biba biri expensive kati omuntu n'alemererwa era n'atagula customer omusajja nga zokugulako ayinza okuddayo nga taguzeeko addayo olw'ensawo ye customer omusajja najja okukugulako n'omusimayiringira nga bw'osimayiringa ey'etaano togimuweerako 7 nedda
waba talina sente era amuwera ku ezo. oli Hajati ye bosi wa katale oba Aliwo yenna nedda naye mukozi wa wano. kale nkusiibudde kangende mbabuuzeeko anniversary experience ye program etuli abagenda maaso n'okutulaba tuli mu katale wano tutunuulira bizinesi nga bwe yatambudde awo Hajati n'agamba nti bitambula biti bulungi sebo. Yesebo. okolera wano Nkolera wano. wanyuse olina mu vision book yo kati obalabiddako Mbalabiddako naye munnaye si byangu. Koko zaade za bbeeyi bakasitoma batono onoonyaako jasi nusu bitaano. enkoko esembayo ogifunako sente nga mmeka? Esembayo esente ntono nusu bitaano ng'ate eridde n'emmere. Amagoba bandaba naye osobola ogigula emitwalo 3,300 nga kasitomera ayagala kuwa 3,300 ogimuwako. Aliwo oli Hajati. Hajati yemuleka abeera awo. tuli ku anniversary experience abagenda maaso n'okutulaba nakugambye nti tuli mu kulambula kokko ku bannaffe abatunda enkoko. Hajati kajambo abatunda enkoko betuli nabo Easter yabatambulidde etya kyetuliko ekisinza okunsanyusa ku basuubuzi wano Kaleerwe assaawa zino kumpi buli omu waali ali mu kukola accountability kubala ayatunze mmeka alizaayo mmeka ayingiza mmeka abankingako mmeka agowe naali eyo agenda maaso n'okutulaba ekisinga okubeera ekirungi mu bizinesi n'okubeera ekikulu mu bizinesi kwe kubanga okola n'obaako kyotunze n'obala ebitabo byo n'ogamba kati nagula enkoko 10 ntunzeeko 7 buli nkoko ngifunako bwe ziti nagulako emmere n'amazzi bwe biti ezisigadde ggwe n'olaba wa weziraga naye nga weziraga ate nawo balina okuba nga wakulaakulanya sigamba nti kati nfunyeko amagoba ga mitwalo 2 kanzitwale nzinywe nzirye nzikutyakaze nkole ABCD ojja kutuuka nga omudaala gula abakusapulaya nga tebasobola kuwa ng'obakubiddewo balansinga ebitabo byo bulungi mu Uganda ojja kusobola okubeeramu simanyi oba nnimbye oba sirimbye. Hajati oli otya onyuse kakati Onyuse oba obala bitabo byo ndi mu balansinga bye nakoze. kyenva okugamba bannayuganda nti mu nsi okukulaakulana kola kyokola balansinga ebitabo bankingako savingako endala zidde mu bizinesi. Njogedde bubi? Tayogedde bubi. Gwe bawe ku magezi oli ku Salt TV ki omuntu ayagala okuwangalira mu bizinesi kyalina okukola gibeeramu nga tavuddeemu naye ng'akola? Kati ffe tulina bakama baffe basapulaya batusapulayinga enkoko naye oba oyagala owangala mulimu gw'enkoko beera wa mazima. Oli waba akusapulayiza enkoko ze tunda enkoko ze jako amagoba ago muwe sente ze. Basobola otuwa enkoko naye ziba za bukadde 10-20 naye nga gwenako emitwalo nga 2 oba 3 kwata ezizo zimuwe sigaza entono ezizo ntono zosigaza. Ekintu ekikulu kuyiga saving n'osavingako osobola okugenda mu maaso. Osavinga otya gwe tuwe ku magezi? Nze anti nsinziira ku kyemba nkoze kyemba ntunze kwe nsinziira. Bwemba ntunze enkoko 10 nemmanya nti kati kantabe enkoko 10 nfunyeko emitwalo gyange 5 nenkwatako emitwalo nga 25 nengiteeka ku akawunti endala neziza mu bizinesi. Wa waliwo enkoko basapulazi batasapulayinga nga tulina zigula buguzi cash nga kureira eŋŋanda ezo eza loko. Nakino nakyo tukikubaganyeko ebirowoozo Hajati. Temurisikinga kubeera na sente nnyingi ng'ezo zendaba wano akasawo kalamba kajjudde sente. Tebeera risiki y'amaanyi nnyo mu Uganda eno gye tubeeramu. Wakampitu wa kamera akalageko ku bantu. Tebeera risiki y'amaanyi. Abo batuuse tuzibala we bali bannannyinizo uyo supplier. Muli mu Uganda eno gye tulimu n'obeera n'ensawo eri bw'eti muli totya? Afuwan tulina security tulina abakuumi. Zizeemu bulungi. Kubanga olaba oli ayingirira mero n'akijiiko. Tulina security.
Uganda bizinesi zatambudde zitya erudda ewuwo? Sole bulungi ekikulu ndi mulwadde kati sole bulungi senyiga nno nyiririra mu bulwadde. Anyway, yeeyo embeera eri erudda eno abagenda maaso n'okutulaba tutunuulira abakola bizinesi oba ababadde mu bizinesi azoyinza okugamba nti zikola mu biseera bino eby'ennaku enkulu, embeera yabatambulidde etya? Embeera yeeyo tusimbudde oba musimbudde kuvaawa oba muddawa mutunda nkoko musapurayinga nkoko bannayuganda bali bakaba mubaseera sikuseera faamu zeziseera enkoko faamu emmere gye bakozesa eri waggulu buli kimu kiri waggulu so gavumenti omusolo gwe yateeka ku gundi gulesa embeera eno abantu basuubudde enkoko batwabawadde enkoko zaganya otambula. Munnayuganda agamba mwavu ebbeeyi y'enkoko eri waggulu ddala olw'okusinza okuva ku faamu byebakozesa bingi omusolo mungi kiraba bwe buzibu obuliwo. Kakati awo ffenna tukaaba ani agenda okuyamba munne? Tujja kuyambagana. Katonda wali ajja tulokola mu mbeera eno era gye tuzze tutambuliramu mu biseera ebisinga. Leero tukola ekya ne lugaana. Ne Easter bagamba yabasaze gwe nga gwe supplier okkiriza nti Easter yabadde ensalo? Yo yatusaze kuba ono gwempadde omulimu waba takoze kitegeezo zisente zanze nteekamu kasha tende ne muwa ye bwebe musaze 50 nze mbeera mu 80 kitegeera kuba okwata seno zijjamu si kyangu. Tusimbudde kyeki? Tusimbudde chicken supplier we tulina gurupu yaffe eyo mwe tukolera oba kampani mwe tukolera tusuubula enkoko ku faamu netuzigaba ne tuzisaplayinga tukikola muntu omu era tuweerako. Enkoko bwe mufaako oba bwe zimufaako nga muzireese wano? Era zifa naffe zitufaako okuzijja ku faamu nafunako 5 enkoko emu efudde ya mitwalo 2 agaga amagoba ga nkoko kumpi 10 ameka? Era kyo entambula y'omulimu ogisuubula nekufaako wembwa najja nakuwamu 13 naye wagisuubudde emitwalo 2 wagisuubudde emitwalo 2.3 ebeera loosi loosi toba totina kyakikola. So ensonga lwaki omuntu olina okusuubula enkoko eziwerako ozisobola okavalinga ebibwa ebityo. Mukola mutya okubanga musobola okuba ono nno obwedde atugamba mulwadde gwolaba enkoko nga za wiikisi 6 nga zibeera mu katale? Za wiikisi 6 zino ziweza zisobola kuba muwezo bwendabyeri wiikisi 6 ebeera breyira era eba ekuze ye standard age yazo wiikisi 6 ziba zirina okuvaamu ate era enkoko eba ezitowa kiro nga 2 oba 2 n'okusobamu wiikisi 6 singa osanga omuntu nga amaze ogifeedinga bulungi agirisa bulungi. Nsomye akatishyatiko nkusanze wano ndabako ekigambo sako abafunye loosa bafiiriddwa muyingiramuko ne mubayambako ngamba kati abatunda ebintu nga bino? Sako eno twagikola lwa mulimu guno era betutereka nabo bali basuubuzi ba nkoko. Twakizuula ng'omusuubuzi asobola okumalako omwaka nga talina wadde ennusu 2. Effe ne tugamba tereka naffe 10 ezi kwe tutandikira tetuganda tuwa wozifunidde naye nga kyali batekyetaaga buli lunaku 10 mmeka ogende okumalako omwaka ng'olinawo akaseera kookoze eki otaddewo era yo weeri era abasuubuzi bagiyingira ate era yo tekwatagana bizinensi eno yo oba osevinze akasenteko eno n'okola loose tetukwata ate zino sente zosevinze owabula osala amagezi bokolaki bosasula loosi yeeyo naye ngeno savinga oja abantu nga bakaaba sako ewammwe teri nduulu. Era y'ensonga lwaki twakiteeka mulimu gwa nkoko omuntu omusapula okolaganye naye emyaka 2 n'aleeta ekirowoozo ekyo
era ogamba nedda ono omulabidde ebbanga bamanyi wetusula bamanyi gyetubeera ffe tubawola oba ffe tubawa eseera ennyingi kwegamba mukyo nti bwe mba nkulumye era osobola okukolaki nsobola okuleeta enkoko za miliyoni 3 n'ozikolaki n'ozikwata naye twasooka basomesa kintu nti omuntu abeereko nekyaseevinga kyekikulu kuba omusuubuzi w'enkoko atuuka mu Desemba ng'ayagala miliyoni 2 ne bw'aba yakwata 15,000 n'aziteeka mu sako Desemba agenda okutuuka ng'alinawo akasente ate kasobola okuteekamu so ababayinga ekirowoozo ekyo bayingirawo era baagaana banalaba nga bano balinawo amakulu fetukkiriza bajja kukolaki kuba yo tusimbula tegenda kusirika leero. Amanyago nze Sente za Kajubi Ronald. Sente za Kajubi tobanga oli mutabani w'oli Kalimagezi tusanyuse okubanga tukyali nammwe abagenda maaso n'okutulaba. Bizinesi zatambudde zitya mu nnaku eza mazukira, bizinesi zatambudde zitya mu Easter yembeera kakati gye tulimu akumwe abagenda maaso n'okutulaba, abaseka baseka abakaaba bakaaba. Gamutya mami oli kirya? Siri kirya n'akamu. Saizi yange enkoko zaagaanidde ddala. Okkiriza ekyo ndi saizi obo newangulya ngo netwalya kuba mama n'enkoko zizo zaaganye miranga nabibobe. Abantu baavu bannange buli omu asabe mu ddiini ye tulabe embeera oba eneekyuka. Ziizo enkoko midala zitudde naye lwakuba tetulina kyakola tulina okuseka tunaakola ki? Zitudde tetwatunze yadde akamu bwe kati yembeera gye tuli. Oba tewatunze enkoko emu wetaaga kibooko sina saala? Neetaaga saala kibooko natunze naye kye nabadde nsuubira si kye nafunye. Kyenvudde gati wetaaga kibooko kubanga olimba. Nabadde nsuubira okutunda ekintu kye nsuubira ng'akatimba kakalu kubanga kye nabadde nsuubira ntunda akatimba nkakalize naye bwe mbanga nasigaza akatimba bwe ziti enkoko mba siina bye. Oba tolina customer care? Customer care njiina kubeera bulijjo ntunda naye leero bwavu bwe buli okuba bulijjo era ntunda akatimba n'enkakaliza naye leero bwe ziba zaaganye bwe zityo bantu be baavu twesabire buli omu. Tubeere ne waffe nga tufunye ebizibu ebityo atugamba nti bad day in office, ebintu ebyatambudde butambuzi bulungi olunaku lumu naye kasita bulijjo bitambula. Wadde ennaku enkulu ezo tuba tulina bintu biba birina okutambula. Ennaku endala tubeerawo ne tutatunda. Bwe tulaba olunaku ng'olwo olukulu tusanyuka nnyo ne tugamba olunaku olukulu luzze tugenda mmaliriza ebizibu byonna bye tulina tubimale mu nnaku enkulu naye era kati ne kati bigaana tubeera ennaku endala tubeerawo n'otatunda n'ogamba kaninde olunaku bulijjo Easter tugyesunga mbaga yiyo yatusaze. Kati osubira zimalawo ddi? Simanyi kuba kati Easter kewedde kuba lulimbadde ntunda emu 2 naye nga mmanyi Easter kejja ngenda kutunda mazeemu mu katimba naye bwe ziba zaagaanidde mu kati awo simanyi Katonda. Ngenda kukubira akalango ka bwereere era nga bizinesi yo bagiyita batya abantu bajje nga banoonya bizinesi yo bw'obanga gwe bizinesi abantu bawa adresi. Okaabye nnyo. Nkaabye nnyo. Akazi alungi nga mmwe temulina kaaba. Abaagala okujja okungulako jangu wano mu katale wanene okushero ku Mawanda Road yenna noonya Namiiro ojja kuba ontuukako jonguleko enkoko. Nina enkoko nnungi ennene ensava ez'amasavu zonna jangu gwe buuza Namiiro wonna wombuliza ojja kuba ontuukako. Akalango kaddemu kati omuntu azze langa kati enkoko zo. Nina palenti, nina ofleya, nina kreira, nina enganda. Buli nkoko yonna gy'oyagala ennungi jangu wano ku Shero Mawanda Road ojja bba ogisangawo. Zonna ebubina ezibigula mweziri. Nze Mutebi gwe Namiiro. Nze Mutebi abaana b'emmamba. Namiiro Enterprises Limited wano wesangibwa teyatunze era tukkiriza nti akyabulamuko katono naye teyeetaaga nnyo saala yatunzeeyo kye yatunze. Abantu bakkiriza bukkiriza naye wafubye walwanye okulwana okulungi wagezezzaako wali abatagiriddeko ddala naye embeera yeeyo abatulaba Namiiro webali nnyo webalire ddala ne banno kubanga mutuwadde ku budde ebyo bye byabadde mu Pasika byabadde mu Pasika abantu bagamba nti tekyatambudde bulungi naye nga atukkiriza nti kijja kukola ki akijja kutambula akijja kuba kitambula affe kwe kukkiriza kwaffe we tuli. Abo bo batunda nkoko abatunda nkoko kyali wange naye gomba okubaako nga ggwe
nange negomba mukama olunaku leero kyanga nina akatayimbwa mu mukono waayo abumonde bobuze ku Easter oba nabo tebatambudde ng'enkoko obumonde baguzeeko n'enkoko era baguzeeko kye babadde basobola abantu bakaaba otubuulire ekituufu bakaabya kajanja tebasiima kyabadde kiti katonda byabawadde buli omu yakoze katonda kyeyamusapulayiza oba kyeyamusobozesezza okufuna ekingi kyaki kyebatasobola oli mutuufu otandise balangira bwe nawe tuyiseemu bakaaba tetwakoze kati gwe nokola ki ono ne mukuserekitinga kamonde kalina we kalaga kati kano kavudde wano kaliwa ake Kenya tusuubulayo bumonde musuubulayo nga lwaki temusuubulayo kati kano akasawo kammere kaliwa kano ka 28 nkutadde tweyagalize bweyagaliza mikisa naye nga nkutadde 28 ziri awo ziteekaawo kota yakakadde namba annual experience program etuli abagenda maaso n'okutulaba tuli wano mu Kaleerwe tunyumyanyumyamuko n'abasuubuzi mpola ne batugamba nti ebintu mbu tebyatambudde nga bwe babadde babisuubira kutambula buli omu awa nsonga ze lwaki tebyatambudde naye nga kyekyo ekiri wano mu bannaffe abatunda enkoko n'abatunda ebintu ebirala okutwalizaamu bwe batyo bo ogambye bo abatunda ebirala ki kyeboogera embeera yabatambulidde etya awo nawo tujja kubanga tutuukawo ate nayo embeera eriyo tubenga atugibawako katono naye nga kakati ekiri wano kyekino kyetugenda mu maaso n'okubanga tubalaga enkoko zitambula n'ennyaanya enkoko zitambula n'obunzaali zitambula ne green pepper zitambula n'obutungulu tuli mu bannaffe abatunda ebintu ebyenjawulo embeera yabadde etya kyekyo tugenda mu maaso n'okubanga ate batuusaako mu kiseera kino byatambudde ate byatambudde oba Haji yaddawa bannange Haji yalaze wansobola okufuna ku Haji ne mubuuzaako Haji anniversary experience abatulaba yipanga ate nabo tubabuuzaako bwe mbaserabidde Haji wa wano bamuyitanga Sennabulya nerabidde mukatono siye Sennabulya azimusa Sennabulya mugabi Mutebi yakutumidde yampanga nnyo sitole za bizinesi zino ne sayidi eri nabeerangayo gye yasiponsalinga ebintu naye eyo sijja byogerako bitambula biti bitambula bulungi siri okusinziira mu nnaku zetuyiseemu awo emabega ennaku enkulu eza Easter bibadde birungi nawankubadde era si bibadde ebirungi ennyo ebisanyusa naye lwakuba kati wano we tuli ebintu bizzeemuko emabega otunda nnyama obwedda ndi mu bankoko bo okuva kumpi gyenvudde nfunyeyo nga 2-3 bagaa bakoze mwe abatunda ennyama Classic Meatex bukya wano e Kaleero byabatambulidde bitya byatambudde bulungi kubanga twatunze ennyama ne tugimalawo abantu bo baalidde ennyama abantu bajumbidde era kito kyewaliza Katonda mwatunze ennyama ng'ab'enkoko bakaaba nibo b'ab'enkoko lwakuba nabo babeera na nnyingi bangi naye ffe munange Allah yatukwatiddeko ennyama ne tugitunda abantu abakasuma baffe bazze ne bagula ennyama ku Easter era tetulina kyetugamba tetulina kyetutoma kiro yabadde ku mmeka kilo yabadde wakati w'ogumu ekitundu n'ogumu akakaaga lwaki bulijjo ngimanyidde ku gumu nnya bulijjo gimanyidde ku gumu nnya naye lwakuba kati essaawa zino ennyama yabadde yajjamuko kalantiini ente eyo omusana kati ekyaleetedde okuseera ennyama okugiseera yabadde yabbula kati yazzeeyo ku gumu ennya yazzeeyo ku gumu ennya abantu bagenda kujja wano bagaye twakolayo ku Soul TV ng'ogamba yagumunya ng'obagambe gumu kitundu Haji ezaala yakundeetera buzibu ennyama yagumunya yazzeeyo ku gumu ennya yali yabadde season era gye tubaana tubijja babadde batuseera naye kati basizaamuko ebbeeyi okutwalizaamu bw'otunuulira Easter eno ne Easter y'omwaka oguwedde wa wasinzesinzeekoko Easter y'omwaka oguwedde
yasinzeemukko kubanga eno mwejidde mu kaseera ng'abantu kyekituufu abantu tebadde tebalina bulungi ssente abantu sente zibadde ebintu bibadde byakusika busi ebityo naye nga sente tizo sente zibaddeyo bulungi wankubadde nti tukoze naye era tetukoze nga luli bwe twakola tweyanziza ab'ennyama bo basekera mu kikonde eyeggulo yaweddewo tebafiisizaawo nnyama ate nga jjukira yabadde yakabeeyi anniversary experience ye program wetuli atuli butereevu ku Soti TV wagwe kaleerwa okola ki sooka otubuuze ntunda ngatto oli otya oli bulungi weebyulidde kaleerwe nga bw'oteebyulanga okola bizinesi ki ntunda ngatto ziziriwa mwakoze ab'engatto tetwakoze jjo sikola ku Sande ngamba Saturday Friday abantu nga bagenda mu nnaku enkulu mwe baba wagiddeko batuwagidde batuze peyanga nedda peyanga 6 kitegeeza Easter teyakusaze teyansaze yajja gwotunda bisiika bino gwe naawe oyinza okuŋŋa nti buno obutungulu tebabuguze potamiru tebamuguze simanyi gwe bizinesi yatambudde etya kale nze ntunda nnyaanya naye bizinesi teyagenza bubi nnyo wadde ennyaanya zabadde za buseere era abantu baguze bulungi ebintu okugjako ekyabadde ky'obuseere ennyo kotimiri ne spring onions byabadde bya bbula nnyo kotimiri ne spring onions byabadde bya bbula nnyo naye ebirala buno si bwe butungulu obuvaako buli obutungulu oba buno bulala obulala naye bannange twebazizza nnyo kuba Easter eno tetwagiyiseemu bubi era twasubudde ebintu ebyesente ensaamusaamu kuba abantu baavu ate Easter eno yabaddemu sawumu omwezi ogwo ogwa Ramadhan si mwangu abantu ebintu babigula kitono kuba abasiraamu bo baba bali ku sawumu yaabwe kale tweyanza nnyo tweyanze ga bagenda maaso n'okutulaba ngaki byakusanyusizza owuyo mugambe akulaba bujingo kulwabadde ku TV ku Soroti ku ssaawa awo nga zigendanga mu nnya naye nga ebigambo by'obulira byansanyusizza nnyo era bw'obeerako sirina TV ndala byonna gyenteekako ate ne makula naye mundabire nnyo ogamba the way yo program gye babaddeko n'omukyala mutuula ne mulaba tutuula ne tulaba bujingo yabaddeko ne makula eyasoose okwogera ne bujingo n'addako naye byansanyusizza nnyo era mu bapasita bonna bujingo gwensinga okwagala olaba bwe yadde alabika obulungi n'omukyala ate wabula onyumira ku TV bw'obeerako ne suuti gye wabaddemu abadde olabika bulungi nnyo ne makula nze oba pasita gwate saakulabye nze nalabye bujingo ne makula badde manyi nze gwowaana sinze mpaana bujingo yabadde ayambadde bulungi nnyo ng'anyumye ne makula ate nga ebintu byabulirira bw'oba obikutte birungi nnyo bigasa obulamu bw'omuntu bonna gwensinga okwagala mu bapasita bonna singa kwagala bujingo akuwulidde bw'oyitangako eno nolaba Classic Meatex Butchery kati omukyalo ono atunda wano wangi sennabulya omukyalo ono naye haja amwagala nnyo ate yeebala okwagala waliwo omwami akola mu lufula ow'abavubuka poziyani erinnya lye era naye ayagala nnyo bujingo omwami akulira abavubuka mu lufula ye waffe Kaleebe
naye muntu wa bugingo nnyo wabula tewali bwe bugingo tomwagala era naye amwogerako n'amuwaana. Tweyanziza nnyo tweyanzeege Prosi bakutumidde tuwebale kutunda ngatto bizinesi tugiraze abantu tujja kwongera gisabira yeeyongeremukko katono naye nga annual experience program mwetuli abagenda maaso n'okutulaba Robert Mutebi nanyini field Asenkai Isaac kyagambiddwa ne Yasini Ekikoyo tukyatambula wano mu basuubuzi tumanya butya ebintu bwe byatambudde ku kiseera kino ekya ennaku eza Easter biki bye batunze biba byatambudde bitya yembeera kakati gye tulimu akumwe abagenda maaso n'okutulaba saawa zino embeera yeeyo nga bwe mugenda maaso n'okugiraba tunyumyamu n'abantu kumanya bitambula bitya byatambudde bitya obuzibu bwavuddewa tweterezeemu tutya wamu n'okufuna amagezi okuva mu basuubuzi ab'enjawulo kati nga bw'olidde omukyalo oli ng'ate akuwa amagezi ku butya ab'olina okuba nga okola okubeera nga owangaalira mu mulimu ng'atofunye nnyo nkenyera oba nga teguganye n'oba nga oguddukamu embeera yeeyo nga mugenda maaso n'okugiraba kakati akummwe mwenna abatwekuumiddeko tuli mu kaleerwe munene naye tusazeewo leero amakanda tusooke tugasimbe kuba naffe abo ababadde direct mu bizinesi ezabadde zikola ku lunaku olwa Easter byabatambulidde bitya yembeera gye tugenda maaso n'okubatuusaako amwe mwenna abagenda maaso n'okutulaba akugambye nti kaleerwe munene oba benkoko mbaveemukko dakiika nga 2-3-5 nga sinnaba kuzaayo muzindaalo ngendeko ku bannaffe abatunda tugendeko mubatunda ebisiika ebibala ebyo bikola juice n'ebiringa ebyo naye okusingira ddala kakati abatunda ebisiika tuli mu annual experience tunaatera okwomekereza programu ey'olunaku olwaleero naye nga kiri kitya erudda eno kyekino kakati kyetuliko myembe weegiri gyatandise okujja ogamba oti oli bulungi ozzaamu agaweddemu ani agambye nti gaweddemu oli mu kugazzaamu nkole ki nakola ki eyo kukidigida eyo osula okekejjana osula we nedda ssebo ebyo sibikola nga bitambula bitya mpola Easter yabadde eti abantu baguze Easter bwetyo abantu tebalina ssente gwe nkutadde nengedde munnange kamale mubuuzaako ono tuli mu struggle yeemu eggulo twabadde bantwala tebantwala kulika Liverpool nkugambye twagibonye nabirabye byakuyisiza nga nze byampisiza si bulungi badde osuubira kinaye tubeere n'amazima nandesuya ntulina ogoba ewe ntujja gikuba osabwayo ttiimu yo naye tulina okugoba olinawo embeera yonna gyolaba enjovu eyo okuva ku muti kweri kizibu nange nabagamba kizibu naye nga bitambula bitya bwe bityo bali kuwangalira kuno wangadde abantu baguze emiyembe gya juice bu Easter oba baguze bwe batyo tebabadde ya mulembe Easter ade ya bwavu abawagizi ba Arsenal mwenna mbatumiddeko nnyo ne mbagamba nti twabadde mu bino yaddeko ng'omubi omweru embeera bwetyo bwe yatambudde teyabadde enteekateeka yaffe naye eyo bakubirayo abantu 7 abalala simanyi babakubirayo mmeka naye ffe twavuddeyo nga tetulina kabalangulo konna kubanga byatambudde nga bwe byatambudde akatale ke kaleerwe akati ke kano akalala sayidi endala gye tulimu bano batunda bibala batunda bikozesebwa mu kusiika n'ebyefaananyirizako bwe bityo eno ye part 2 eya kaleerwe market yakyukamukko akati olaba nti waliwo sanite waliwo n'embeera ey'enjawulo nga bwogenda maaso n'okulaba abatunda ebibala beebo n'abatunda ebikozesebwa mu kufumba beebo bano be bamu ku bantu boyinza okugamba nti olunaku olweggulo bakoze oba tebakoze naye nga ekiri wano kyekyo nga bwogenda maaso n'okukiraba omulabi waffe owa Sort TV sirowooza nti akadde kayinza okunzikiriza n'omulundi n'ogumu nembaako gwembuuza wano nja kufunayo omusajja
nja kubuuza musajja ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Robert Mutebi nannyini field ge gange ate ggwe? Nze bampita Sula Ntambi. Nsanyusa okusinkana Sula Easter yakutambulidde etya? Mwatunze oba byabaddemu? Abantu covid yabayita mu maani yabaabya tewakyali nnyo biri awo by'amaanyi mbuno tundanga biri bye twatundanga edda bitono era osuubula bitono kubanga n'abantu batono tuludde mu sisimu era naawe omanya olaba entambula y'abantu noga kati embeera tekyali nnungi nga yadda naye bw'otunulatunulamuko kati kaleerwe yatereera abantu balina we bapaakinga bwongamba nti temwakoze naye wonyesa musula ate kyewuunyisa sikulimbye kyekyo akalimba nkwe musajja kubanga nze mmanya abantu ababeeranga kaleerwe nze wano kaleerwe nduddewo n'ababaddewo kati tanapunze era ndaba nengane kati abantu bakoze abantu tebakoze si beba tebakoze nga biri bye twakolanga edda twakolanga ssente naye kati si nnyo twakoze naye nga si nnyo nze nno amaanyi gadde ganziriddemu eno eri yonna baŋŋamba tebakoze kati wano mbadde nfunidde amaanyi nti eno bateekwa kuba nga bakikubye bakubulidde amazima geego si byakabi nnyo ng'edda etwatundanga ebintu byaffe Sula nkwerekereza tweyanziza nnyo tweyanzeege abalabi baffe abasooti tv embeera kaleerwe bwetyo bwebadde olunaku olwaleero olw'okwetegekera dola Jimmy's ne G256 munzikirize nze Robert Mutebi ne ttiimu tugenda kubanga eyaleero tugikomekerereza wano ate olunaku olw'enkya tujja kubanga tusinkana mu nsonga endala ezifa mu ggwanga musibe bulungi